Minisita w'emirimu egy'enkizo mu Bwakabaka. Ekitiibwa David F. Kempanga asabye abantu ba Kabaka okumanya nti enfuga ya Federo ya bikolwa so si bigambo kwe kubasaba okugikolerera bakyuse ku ndabika ya Uganda. Bw'abadde asomesa abantu ba Kabaka ababeera mu nsi okuli Ireland ne Bungereza ku nfuga ya Federo mu nteekateeka yatumwa ekigango ku mutimbagano gwa Zoom, Ekitiibwa Mpanga agambye nti Federo erina kusibwawo bantu bennyini mu bitundu byabwe olwo gavumenti yo n'ebawagira. Federo buli weeri mu nsi esinziira ku nkola eya ssemateeka omuwandiike era yeesigamizibwa mu nkola ey'okussa ekitiibwa mu ssemateeka omuwandiike n'okussa ekitiibwa mu mateeka. Olw'okubeera nga esibibwa mu ssemateeka omuwandiike okusobola okubeera ne Federo w'ekimmemmette asobola okulama ennaku n'ebisiibo, mulina okubeera nga mulina political hygiene awamu n'okussa ekitiibwa mu nkola ey'amateeka ne ssemateeka. Wano mu Uganda kiki ekyatuleetera kutandika okwogera ku Federo? Federo oba federalism, enkola ya Federo Abaganda gye bagandawaza ne batuma Federo, nkola eddira ebitundu ebibadde byefuga ng'era birina okwemalira ku nsonga zaabyo zonna, ne bibeera nga waliwo ensonga ezimu zibiwaddeyo obuyinza kuddukanyizibwa gavumenti eri waggulu w'ebitundu ebyo biba bikwataganye. Ekitiibwa Daudi Mpanga asabye abalowooza nti enfuga ya Federo egasa Abaganda bokka bakyuse endowooza yaabwe bakimanye nti mu mawanga yonna enfuga eno gyeri gali bulungi ebitagambika era olwo enfuga eno gayina n'obusobozi obubeezaawo gannaaga agatalina busobozi agatalina nfuga eno nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Tubadde tubanja era nga tusaba Federo tusobodde, era Federo nga Oweekitiibwa Kaweesi bwe yagambye ensonga ya Buganda si masonga ey'okubiri, ng'esooka kwe kutuuza Ssaabasajja Kabaka n'okumukuumira ku nnamulondo y'abajjajjaabe, ey'okubiri ngabana y'obuyinza ey'obwenkanya tuyita mu nkola ya Federo. Federo tukyogerako era kifuuse omuntu kyeyandiise eŋŋambo oluyimba, naye ate kifuuse ekintu olumu kye batuvumira, kifuuse ekintu olumu kye bagamba nti kitegeerekeka. Era Federo mu mbeera eriwo emikago egyakomyawo Obwakabaka n'okusobosa okufuna ku bintu ebimu ebyaffe kitandise okusajjuka okusatululwa mu ngeri emu oba endala, nga Federo tennaba kufunibwa ate netutasobola kufuna emikago mipya kugezaako okutuusa ensonga eno okugiggusa. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa kulambulako Omutanda nga yavunaanyizibwa ne ku nsonga z'abantu ba Buganda abali ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki ajjukiza abantu ba Kabaka nti Federo kitegeeza bwenkanya kyokka n'ajjukiza gavumenti okumanya amaanyi agali mu Buganda era ebeera ennenkanya ku mutemwa gwa Buganda. Kyokka bategeeze nti Ssaabasajja Kabaka yabanguyiza omulimu mu bigambo ebingi atufundisa ekigambo Federo n'atugamba Federo kitegeeza bwenkanya. Waliwo n'ebibuuzo omuntu gy'oyinza okulowoozaako yenja okwagala obaleke. Ekisookera ddala mwena gye muli mwebuuze lwaki Buganda emanyiddwa obulungi nti essatu by'enfuna bya Uganda ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 100, naye bwe kituuka ku nsonga eziteekwa okudda obutereevu mu bitundu ate yeesinga okufuna ensimbi ez'omunyoto oba obusammambiro, kubanga bwe baba bagabanya ebyensimbi babyesigamya nnyo ku ntemaatema y'ebitundu ku ludda olw'ebyobufuzi, constituencies, districts, municipalities, town council, sub counties ne parishes kati ne city. Naye ate bw'ogenda mu bitundu bino bwe baba babitemaatema, Uganda yesinga constituency entono wadde yesinza abantu abangi n'etundu eddene. Uganda yesinga districts entono wadde yesinga abantu abangi n'obutundu obunene. Osanga omuluka mu Buganda agwenkana eggombolola 2 oba 3 bitundu ebimu. Kale nno oluusi biyinza okuba nga biva mu nsonga ezitaba ŋŋenderere naye nga zitukosa butereevu. Ekitiibwa Kawuki yennyamidde olw'enkola ya gavumenti yakuno ey'akasoobo mu kugonjoola ensonga eziruma Buganda. Ekitiibwa Ronald Lutayo omubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza ne Ireland yagambye nti Uganda obutabeera na nfuga ya Federo kye kigisibye mu mawanga amankuseere. Minzaani tekyabalansinga, n'olwekyo tulowooza nti Federo erina kinene kyeyinza okukola okuleeta balansi eyo. Amagezi ge tulina ng'eggwanga ng'abannannyini nsi ga balansinge n'enkulaakulana. Federo enfuga gye tulowooza era gye tumanyi nti yeetaagisa olw'okubanga ebintu bingi nnyo
ebikyami kasokanga enfuga eya federo evaawo naye kyenyiza okunokolayo ffe tumanyi bulungi nti Uganda erina abantu abayigirize bangi, abantu abagezi bangi, oba amagezi gali mu buli omu. Fred Semugera ow'ebyobuwangwa mu Ireland ne Bungereza asabye enjiri ey'enfuga ya federo eyongere okubunyisibwa mu Uganda yonna olw'ebirungi ebigirimu. Agamu ku malwaliro ga gavumenti mu disitulikiti y'e Gomba gatandise okufiirwa ettaka kwe gatudde ng'entabwe evudde ku bavunaanyizibwa ku malwaliro ago abalemeddwa okukubisa mu kyapa ettaka eryo olwo bannakigwanyizi ne balyeyanza. Ekizibu ekyo kisinze kweyolekera mu byalo by'e Gombola y'Ekyayi ne mu Gombola y'Empenja. Ettaka ly'eddwaliro lya gavumenti lya Buyanja Health Center 2 mu Gombola ey'Ekyayi lyali ku ttaka lya yiika 5 wabula kaakati lisigaddeko yiika 1 n'ekitundu ate eddwaliro lya gavumenti lya Mpenja Health Center 3 nalyo lizze lisalimbirwako abantu nga n'amalwaliro amalala mangi. Ombaka wa Parliament omukyalo wa disitulikiti y'e Gomba Sylvia Naibale bw'abadde alambula amalwaliro ga gavumenti 3 mu Gombola y'Ekyayi okuli ery'e Buyanja Health Center 2, Kyayi Health Center 3 ne Kasambya Health Center 2 okwetegereza embeera yaago n'okugabira abakyala ebintu eby'enjawulo. Agambye nti ettaka ly'amalwaliro okusalimbirwako kivudde ku bavunaanyizibwa ku nsonga z'okukubisa ettaka eryo mu kyapa abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. Ombaka naye balera agambye nti amalwaliro gano gakyasoomozebwa abasawo abatabeera ku mirimu nga Buyanja asanzeyo omusawo omusajja omu yekka nga yakola emirimu gyonna omuli n'okuzaalisa, so nga eddwaliro eryo lirina abasawo 7 ate nga ku ddwaliro ly'Ekyayi Health Center 3 asanzeyo abasawo 5 ng'ate eddwaliro lirina abasawo 12. Amalwaliro ago gafuna eddagala ttono nnyo ng'ate ebizimbe bimu bikaddiye ebikutte mu mbinabina nga ku ddwaliro ly'Ekyayi abakyala kumpi tebalina we bazaalira kaakano, akasenge mwe bazaalira katonnya buli nkuba lw'etonnya mu kitundu nga n'ekitanda kwe bazaalira kyamenyeka. Ombaka Sylvia Naibala agambye nti okusinziira ku bizibu byasanze mu malwaliro ago agenda kuwandiika alipoota n'okusisinkana abakwatibwako ku nsonga bakinogera amagezi nga bukyali. Ebimu okusomoozebwa kw'ensanze ku sayidi eyaffe ng'ey'abantu nga community abantu ba bulijjo okusomozebwa kwabaleese ate nange kwendabyeko abasawo obutabeera ku mulimu n'otuuka mu kitundu ekimu ng'abasawo nfa ky'okubeera 3 waliwo omu ate n'omusooka nawo. Wabula mu Gombola yenna nga bwe tulambudde ate tusanzeyo health center emu etusanyusizza nti abasawo bonna babaddewo ate n'omulimu gwabwe bagubaddeko. Ekirala kye tusanzeewo ng'okusoomoozebwa obuyonjo ku malwaliro. Kyennyamiza nnyo omusawo okujja okusomesa nze oba okukubiriza omuntu okubeera omuyonjo kubanga endwadde ezisinga tusobola okuzirwanyisa. Ye ssentebe w'Egombola y'Ekyayi David Nasaasira asabye eddwaliro ly'e Buyanja ne Kasambya Health Center 2 gasoomoosebwe okufuuka Health Center 3 ate ng'ery'Ekyayi lituuke ku Health Center 4 era Egombola y'Ekyayi gavumenti egiwe n'amasannyalaze. Abamu ku bakyala abaweereddwa ebikozesebwa mu kuzaala bekokodde engendo empanvu zibatindiga okutuuka ku malwaliro, abaami obutabawerekerako nga bagenda okunywa eddagala n'ebirala. Nze namirimu Sofia oziba tusanga mu kuzaala nti maternity ntono n'ebikozesebwa birwawo okutuuka mu kitundu kyaffe waneeno. Ntambula mbi nnyo okuba n'enguudo mbi kubanga gye tuva wabawala nkituletera okuzaalira mu makubo nga temunnatuuka ku ddwaliro. Nakitodde waniita okusoomozebwa kusanga abaami baffe batuwerekerako ku ddwaliro ojja wekka nosanga omusawo n'agamba omwami waayo mbakebere omwami taliiwo. Nsiima ennyo bwe bampadde kuba mmanyi kwe ngenda okutandikira. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'erosi okakasa nti abantu bakulembera abayonjo nga munnamateeka Dr. Kasozi Kagezi Nathan bw'annyonnyola. Era kasita bazuula nga waliwo ayina ennimiro erimu ekisiko ng'emmese mwe zisinziira okutigomya abatuuze, aba erosi balina obuyinza bwonna okulagira omuntu oyo okusaanyaawo ekisiko mu bbanga lyo lye baba bamuwadde. Era singa omuntu oyo alemererwa abaziza omusango era asobola okutwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa, era bwe gumusinga asobola okusibibwa emyezi 3 oba kuwa engasi ya nnusu 2 oba okukola ebibonerezo byombi.
ebibuga ebyasumusibwa okutuuka ku mutendera gwa City ebiri mu Katu n'okutuusa kaakano tebinnafuna nnambika ntongoleko birina kutambuliza mirimu wadde enteekateeka y'abakozi okuva lwe byatondebwawo. Ebibuga bino okuli Gulu, Masaka, Jinja, Mbale, Soroti, Arua, Lira, Fort Portal, Mbarara ne Hoima byatandika okukolanga ennaku z'omwezi gumu ogw'omusanvu omwaka guno. Wabula abakulira ebibuga bino basobeddwa nti ennambika ebibuga bino kwe bitambulira zeezaali bikyatambulira ku nnambika ya munisipaali ate nga byasumusibwa dde okufuuka City. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agambye nti ekyennaku wadde ng'ebibuga byagejja oluvannyuma lw'okwongerwako ebitundu ebirala ebyasaalibwa ku disitulikiti ne byongerwako okufuuka City, abakozi abaali baweereza mu munisipaali baweereza n'ebibuga bino nga n'abamu tebalina busobozi. Bw'ati awanjagidde minisitule y'abakozi ba gavumenti eyamba ebibuga okuteekawo structure oba ennambika abakozi mwe balina okutambulira kubanga emirimu mingi gyesibidde ddala. Tufune abakozi abakugu abagwanidde okukola mu kibuga. Twagala abantu abasobola okuyiiya, abasobola okutuwandiikira proposals eza projects n'okutusakira. Tetwagala muntu ajja mu kibuga nti azze kukola ajje n'akasawo ke akateeke wali alinda omwezi guggweku. Tugenda na kuteekawo targets. Kyanyambye nti mukama wange ow'ekitiibwa Honorable Mpuuga yatusetingidde targets ffe ze tulina okukolerako. Tulina okulaga obusobozi bw'obukulembeze wadde tuli ku ludda olutali mu gavumenti. Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa asabye abakulembeze ebibuga bino bagumiikirize kubanga minisitule ye evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ekola ku nsonga ezo. Wakyaliwo okuteekateeka structure za City n'okulaba nti departments n'abameka bantu bameka beetaagisa ba quality ki, so tomala gadduka n'orecruiting abagundi ba staff okotadde n'abannabyabufuzi abajja okutambuza City. Tujja kutandika okurecruitinga naye nga ekyo tekinnaba nti banabadde municipality basigala baweereza emirimu emitonotono gitambula. Kakati amangu ddala nga recruitment ewedde emirimu bijja kutambula kinawadde. Mwaka guno bwe tutuukira mu December nga City zonna zitambula bulungi. Ebyo nga bikyali bityo, ekibuga Masaka kiri mu mbeera ya kusoberwa kaakano. Ebyobugagga ebyali bya munisipaali y'e Masaka tebirabikako. Okusinziira ku Meeya Namayanja abafefesa ebyapa by'ettaka eri ekibuga Masaka wabula kyababuuseeko okuzuula nti Siteekiraaka w'ekibuga kino alina ekyapa kimu kyokka ebirala tabirabako. Ogamba nti alina ekyapa kimu kyalinako kyokka ku byobugagga by'ekibuga era nga naye yeebuuza nti abaaliwo ebintu babiteeka luddawo. Kino kitutaddemu okutya era nayise olukiiko olw'executive tusalewo mu bwangu okulaba nti tunoonyereza ku byobugagga by'ekibuga naddala ettaka. Ebyapa bingi byagabwako liizi, ebyapa ebirala bituddeko ate nga ne liizi zibadde zikyalwaninga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Empaka za Uganda Cup season ya 2022 zigulwawo leero n'oluzannyo lw'akamalirizo wakati wa Vipers ng'etunka ne Bulls zonna nga za Uganda Premier League. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisawo kya Fufa Technical Center enjeru olw'eggolo lwa leero nga Vipers ekikopo kino yakakiwangula omulundi gumu ate nga Bull tekiwangulangako. Vipers ekikopo kino yakiwangula mu sizoni ya 2015-16 bwe yakuba Onduparaka mu kisawe Nakivubo kyokka era yakalemererwa okukiwangula emirundi esatu ng'etuuse ku luzannyo lw'akamalirizo nga yakubwa URM mu sizoni ya 2011-2012 ne baddamu ne basuula ekikopo kino mu sizoni yaddako nga bakuba Victoria University ate mu 2018 era ne bakubwa KCCA. Okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo Vipers yawanduddemu Police FC goolo 2 ku bwereere ate yo Bull yawanduddemu Express FC mukwano gw'abangi goolo 1 ku bwereere. Omuwanguzi w'empaka zino wakufuna ensimbi obukadde 50, owokubiri obukadde 20 ate Police ne Express FC mukwano gw'abangi abatuuse ku semi-finals bagenda kufuna obukadde 16 buli omu n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ebbugumu ly'amaanyi nnyo wonna mu Bugirimaani ne ku lukalu lwa Bulaaya nga bannansi ba Bugirimaani bakomekereza okulonda ababaka ba paalamenti oluvannyuma banaalonda omukulembeze w'eggwanga ery'omuggya. Essaawa yakanaayo kyani wonna mu Bugirimaani bannabyabufuzi bonna beeswanta okuyisaawo ababaka baabwe abangi ddala engeri gye kiri nti abadde omukulembeze w'eggwanga eryo Chancellor Angela Mako yasazeewo awumula ebyobufuzi.
kyokka newankubadde Angela Mako yanyuse olunaku lw'eggulo yasibye ku kadaala ng'akuyegera munnabyabufuzi Amin Laschet gw'ayagala amuddire mu bigere. Kikyali kizibu nnyo okumanya ekibiina ekinaasolooba ku binnaakyo mu kulonda kuno, wabula ebibalo ebinaava mu kunoonyereza biraga nti ebiva mu kunoonyereza biraga nti bw'eteeba entaama envu, Amin Laschet ayinza okudda mu bigere bya Angela Mako ku bwakyansala wa Bugirimaani. Abantu abasukka mu bukadde 6 bebasuubirwa okwetaba mu kulonda kuno, era okulonda kwa kufundikirwa leero ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Minisita w'emirimu egy'enkizo mu Bwakabaka Oweekitiibwa David F. Kempanga asabye abantu ba Kabaka okumanya nti enfuga ya Federo ya bikolwa so si bigambo, kwe kubasaba okugikolerera ekyusa endabika ya Uganda. Agamu ku malwaliro ga gavumenti mu disitulikiti y'e Gomba gatandise okufiirwa ettaka kwe gatudde, entabo eva ku bavunaanyizibwa ku malwaliro ago okulema okubissa mu kyapa ettaka eryo olwo bannakigwanyizi ne balyeyanza. Ebbugumu ly'amaanyi nnyo wonna mu Bungereza ne ku lukalu lwa Bulaaya nga bannansi ba Bugirimaani bakomekereza okulonda abaka ba paalamenti oluvannyuma banaalonda omukulembeze w'eggwanga eryo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde Omuteregga.